Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era nsaba ne mwoyo wa Mukama waffe atukulembere nga tugabana era nga tuwuliriza obubaka buno obwa leero ebeere emmere eri omwoyo gwo naffe n'abakuweereza obubaka buno obubaka obutujjukiza okudda ku kkubo ery'obutuukirivu, ekkubo ery'okugondera eddoboozi lya Mukama Katonda, ekkubo eritujjukiza okufa eri ebyetaago by'omubiri gwaffe, eri ebintu by'okwegomba by'ensi eno, ebyo omulabe byakozesa okutuggya ku mazima Mukama gayagala tutambulireko, naye ne tutambulira mu kwegomba kw'ensi eno, naye ng'ebyo byonna bitukulembera okututwala mu kkubo ery'ekizikiza, omuliro geyeena. Eno ebeere emmere y'omwoyo okujjukiza okutambulira mu kwenenya bw'oba okoze ensobi, kubanga obutuukirivu n'okwenenya byebyo ebituzza ku kkubo lya Mukama waffe Yesu Kristo, ekkubo ery'ekitangaala, ery'amazima, ekkubo eritutwala mu ggulu. Olwo ne tusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, nga tetumusinza olw'okuba nga tugoberera ekyo kye twakula abalala balaba, kye twakula tulaba abalala nga bagenda mu kyaki nga basaba, naye nga tumusinza okuva mu mutima gwaffe buli omu, nga tokikola kulaga muntu yenna, wabula mu mutima gwo ng'okikola okugoberera amazima, osobole okubeera omu ku abo abali babasaanidde okugenda okubeera naye mu ggulu, abo abanaabasaanidde okuzuukizibwa n'ogenda mu bulamu obutaggwaawo. Kubanga ffenna tujja kufuna akakisa okuyimirira mu maaso ga Katonda, ebyo bye twakola ku nsi bitwogerere, buli omu afune akadde n'omukisa ogulaba obulamu bwe bwali ku nsi, era we twenenya Mukama atusonyiwa byonna byonna byonna. Bwe weenenya, bwe neenenya, Mukama atusonyiwa byonna byonna, n'atuwa akakisa okutandika olugendo olupya mu Yesu Kristo. Buli muntu omulamu mu nsi alina akakisa akeenenya. Okwenenya olina okukisalawo ng'okijja mu mutima gwo n'ogamba Mukama Katonda Yesu Kristo, nsaba onsonyiwe, ntambulidde mu bibi, ntambulidde mu kino, okulimba, obwenzi, okuwaayiriza, buli kintu kyonna kyonna ky'omanyi kyonna kyonna ekibi, n'ogamba Mukama nsaba onsonyiwe, nze kiggala atawulira obubaka bw'ompeerezza, nze muzibe atalaba, kubanga Mukama atulaze amazima, naye ne tugenda mu maaso okutambulira mu kizikiza. Buli muntu omulamu mu nsi Mukama atuwadde akakisa okwenenya, era oba obuulira ekigambo kya Katonda teweerabira okwogera ku kwenenya, teweerabira okwogera ku butuukirivu. Obutuukirivu byonna byonna omulabe byakozesa okutwala endowooza zaffe n'omutima gwaffe. Bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Gwe noonya obwakabaka bwa Katonda, byonna ebyokwegomba by'ensi eno bye weetaaga, eby'obugagga, byonna bye weetaaga, gwe sooka onoonye Mukama, ojja kulaba bijja kugattirwako. Era Bayibuli etulaga nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Weeba nga ddala onoonya magezi, engeri gy'obeerawo obulungi ku nsi eno, mu ssanyu n'emirembe, nga tolina kweraliikirira, nga toli mu mabanja, sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, sooka onoonye okumanya Mukama, sooka onoonye okusembeza Yesu Kristo, omumanye nga si bigambo mu kamwa, naye nga kiri mu mutima gwo, enkolagana yo gwe naye, gwe kinnoomu naye, enkolagana eyo weeri, era enkolagana eyo okolere nga oginyweza. Ebirala byonna bye twetaaga mu bulamu bijja kugattirwako, byonna bijja tugattirwako. Obubaka bwa leero ngenda kwogerako ku okulwana entalo ez'omu mwoyo.
kandeete ekyokulabirako eky'omusirikale. Omuntu asobola okubeera omusirikale naye nga talwanangako lutalo, ng'alina yunifoomu nga n'ekyokulwanyisa akiina naye nga tagendangako mu lutalo, naye nga ne bamutendeka nga bamutendekera olunaku lumu agendeko mu lutalo alwanirire ensi ye oba alwanirire obwakabaka bw'aba alimu, naye nga tagendangako mu lutalo, ng'era ebigenda mu maaso mu lutalo awulira biwulire, ng'era ebintu ebyo ebigenda mu maaso mu lutalo abiwulira okuva kwabo abaali balwanyeeko entalo, nga bamubuulira nti mune mu ntalo wabayo kino na kino, wabayo okulwana, abamu bawona abalala bafa, abamu bakomawo nga balema, era we muwangula muba n'essanyu, era bwe babawangula mubeera bawambe. Kati oyo asobola okuba nga musirikale nga tagendako mu lutalo, naye nga Yesu ng'okugendako mu lutalo, kale ate ne wabawo n'omusirikale eyagendako mu lutalo. Eyagendako mu lutalo aba afuna akakisa akalaba ekiri erimu ew'omulabe, n'alaba n'omulabe engeri gy'alwana. Kati ate ng'olutalo terunnabaawo, oluusi oyo akulembera abasirikale abalala asobola obbabuulira nti abantu be tugenda okulwana nabo balwana bwe bati, n'ababuulira ku bukodyo oludda luli bwe bakozesa, kubanga ng'omusirikale w'omanya nti oludda luli lwe tulwana nalwo balwana bwe bati ne bwe bati, naawe eno yongera okweteekateeka n'omanya ekitegeeza nange nina kweteekateeka bwe nti ne bwe nti. Kati naffe abagoberezi ba Yesu Kristo mu nsi ey'omwoyo tuli basirikale ba Kristo, tuli basirikale ba Yesu Kristo, ng'obwakabaka bwe tulimu, obwakabaka obwa Yesu Kristo bwe bwakabaka obw'ekitangaala, nga waliwo olutalo wakati w'obwakabaka obw'ekitangaala n'obwakabaka obw'ekizikiza, obwakabaka obw'ekitangaala n'obwakabaka obw'ekizikiza, ng'era buli awatali kitangaala wabaawo kizikiza, nga n'ekigambo kizikiza kitegeeza bbula lya kitangaala, kasita ekitangaala kibulawo buli ngeri wabaawo kizikiza. Nga tuli basirikale ab'omu mwoyo, nga mu balwanyi mwe muli abo be tuyita ba intercessor, be balwana olutalo, be bagenda ku front, be bagenda mu maaso wali awabeera olutalo, kwegamba olw'amaanyi ddala, be babeera ku front ba intercessor, be bamanya ddala kiki ekibeera ku lutalo ddala ekigenda mu maaso awo wennyini awabeera olutalo, kuba babeerawo eno abali eno abalala nabo nga balwanyi naye nga tebannatuuka wali mu maaso ku lutalo, naye nga babakimanyi nti gye tutambula tudda mu maaso waliyo olutalo, waliwo olugenda mu maaso. Kaakati oyo ali mu maaso eri asobola okubuulira abalala abali emabega nti bannaye ekiri mu maaso kigenda bwe kiti ne bwe kiti, era waliyo kino na kino. Kati gwe atannaba kutuuka wali mu maaso osobola okuwulira oyo ali mu maaso n'agamba kati eno maaso mu lutalo tulaba kino na kino, era abalwanyi b'oludda luli bali mu kukozesa bukodyo bwe buti ne bwe buti. Kati obubaka bwe njagala okukubuulirako obwaleero bugenda kuyamba nnyo oyo ali eyo nga intercessor, ng'olwana olutalo olw'omu mwoyo, omanye ddala ki ekigenda mu maaso mu lutalo olw'omu mwoyo, omanye ddala ki ekigenda mu maaso n'obukodyo obw'enjawulo. Eno ffe ng'abasirikale ba Yesu Kristo, engeri gye tulwana olutalo ekisookedde ddala kugoberera ddoboozi lya Mukama Katonda. Mu mutima gwo Mukama akulaga ekituufu eky'okukola, n'omanya sina kukola kino nina kutambulira mu kino, kubanga tulina okulwanyisa obutatambulira mu kibi, kubanga ekibi kyakulwanyisa kya mulabe. Eno tuwulidde abasumba bangi batubuulira enjiri, tetukola kino, tutambulira mu butukirivu, okwenenya, enjiri ebuulirwa ku lediyo, enjiri ebuulirwa ku TV, buli woyita ku nguudo oluusi owulira ababuulira enjiri, bonna batujjukiza kudda ku kkubo ery'obutuukirivu, okwenenya. Kati n'eri ew'omulabe sitaani nabo bali mu kulwana. Eno mu bwakabaka obw'ekitangaala Mukama waffe Yesu Kristo ye mukulembeze, yakulembera olutalo, ye mulwanyi waffe, era yatubuulira obukodyo obw'okulwana, era kugamba era yatuwa n'obukuumi. Kati ngenda kukubuulira eri ewa sitaani mu bwakabaka bw'ekizikiza, ye sitaani atendeka atya abantu be, ng'era bye nkubuulira bye bya ddala.
osobola okuwakana atakimanyi, naye oyo akimanyi era ayayana okumanya, ojja kulaba ky'onaafuna mu ekyo oluvannyuma lw'okukimanya n'engeri gye kinaakuyamba mu bulamu bwo gwe ng'omulwanyi wa Yesu Kristo era ayagala okutambulira mutuukirivu n'okwenenya. Eri omulabe sitaani ewabeera olutalo lwe naye asomesa abantu be, ng'era abasomeseza waliwo eggulu erisooka n'eryokubiri, eyo sitaani gy'abeera. Katonda ffe gwe tusinza ate ye ali mu ggulu eryokusatu, naye wakati w'eno ensi n'eggulu eryokusatu waggulu waliwo wakati awo sitaani yakolawo naye ekifo kye. Amaaso gano agaffe ag'obuntu tegasobola kiraba okuggyako nga Mukama Katonda abikkudde amaaso go n'olaba maaso ag'omwoyo. Awo waggulu awo ne sitaani alinawo kugamba kumpi nga nsi nnamba. Eyo eyogerako mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12 we bagambira nti okulwana kwaffe tetulwana na muntu alina mubiri na musaayi, naye tulwana n'amaanyi ago ag'ekizikiza waggulu awo mu ggulu awo, eggulu erisooka n'eryokubiri. Kati bye ngenda okukubuulira ebibaayo omulabe sitaani ng'asomesa abantu be. Kati omulabe ono sitaani ekisookedde ddala oyinza okwebuuza ebintu bino, amawulire gano gafuluma gatya ne gatuuka ate ffe ab'eno ku nsi? Amawulire ago ebigenda maaso ebitutuukako bitya? Ebintu ebyo amawulire ago tugafuna nga Mukama Yesu Kristo akuyambe n'akuwa okubikkulirwa, asobola okukuba mu kirooto, oba amawulire ago osobola okugategeera okuyita mu testimony, obujulizi. Oli nga yali ng'ali omu ku bo n'avaayo n'afuna deliverance, naawe obujulizi. Kati amawulire we gati engeri gye gajja, n'okusingira ddala gajja mu kubikkulirwa nga gano gennyini gengenda okwogerako. Kati eyo mu ggulu eryokubiri enda kuwa ebimu ku bibaawo kati ng'ebyaliwo olunaku lumu nga sitaani asomesa abantu abo abagoberezi be, abalwanyi be mu bwakabaka obw'ekizikiza. Kati sitaani ono ajja kuba bo basooka ne bakola miitingi ne bamulinda, bw'ajja alabika bulabisi ng'ali awo mu maaso, era bw'ajja abeerawo kugamba abalaga mbu ajjira mu maanyi. Oluusi ne bawulira ng'eggulu erikuba n'okubwatuka kw'eggulu n'alabika awo. Aba ayagala nnyo okubalaga nti ajjidde mu maanyi, naye nga biba byakubabuzaabuza maaso gaabwe, talina maanyi wadde. Kati watuuka awo mu makkati, omutwe gwe n'ateekako omutwe nga ogwa embwa. Mu kusooka alabika ekifaananyi nga muntu, naye omutwe gwe ne gukyuka ne guba nga embwa yennyini, era n'atandika okwogera. Era asooka n'ababuuzaako abantu be, oluvannyuma n'ababuulira n'abagamba ensonga lwaki ataddeko omutwe ogw'embwa, olw'ensonga alina kyayagala obbalaga. Engeri gye bali waggulu, agolola omukono gwe n'agutunuza eno wansi ku nsi gye tuli, n'abikkula amaaso gaabwe, baayogera nabo mu lukuŋŋaana ne batunula eno ku nsi. Bwe batunula eno ku nsi n'abako ekitundu ky'abasembereza ne balaba bulungi abantu abali ku nsi. Bagenda okulaba abantu abali ku nsi, ekitundu ky'abalaze ng'abantu abasinga obungi 80 ku 100 balina emitwe nga nagyo giringa egy'embwa mu kikula kyagyo. Kati olwo sitaani n'abagamba ekyo kye kiri ku nsi. Oli omulala, kuba sitaani tasobola kwogera linnya lya Yesu Kristo. Mu ggulu wonna erisooka n'eryokubiri erinnya lya Jesus Christ tewali asobola lyogera, kuba batya okulyogera olw'amaanyi gaalyo, okulyogera obwogezi. Wabaawo omuliro ogujja ne gwokira ddala ne bafuna okukosebwa okw'amaanyi. Kati bamuyita oli omulala. Sitaani waba ayita Yesu Kristo erinnya lye talyogera, agamba oli omulala. Kati sitaani wabalaga ebiri ku nsi n'abalaga ng'abantu bonna balina omutwe ng'ogugwe nga gwakula nga ogw'embwa, nga gwakula nga waliwo abaakubanga ebifaananyi edda ebya abantu bakabaka ba Egypt. Waliwo ekifaananyi kye baakubanga ekiringa ng'ekyembwa nga gufaanana we gutyo, ekyo njogerako. Kati sitaani agamba abantu be nti mulabe abantu abali ku nsi 80 ku 100 balina emitwe ng'egyange, n'abaga buli gwe mulaba alina omutwe
gwe mulaba ogw'embwa kitegeeza alimu ensigo ya sitaani. Abagamba oyo aba alimu ensigo yange. Kati n'abagamba ye Katonda era ne bafukamira ne bamusinza. Buli kulwayogera ekigambo ekyo n'abagamba ye Katonda bafukamira ne bamusinza. N'abagamba ye Katonda olw'ensonga abantu babalaze ku nsi bamugoberera. N'agamba oli omulala ekigendererwa kye ayagala kulokola abantu abo bonna be mulaba bamugoberere, ayagala kulokola nsi. Naye sitaani n'abulira abali mu lukuŋŋaana nti omulimu gwammwe mwenna gwagenda muzikize ekitangaala ekiri ku abo abatangoberera. Kuba buli atagoberera Yesu Kristo wano manya buli atagoberera sitaani ng'agoberera Yesu Kristo, omuntu yenna nga tagoberera sitaani naye nga atambulira mu bwakabaka obw'ekitangaala obwa Yesu Kristo, ku mutwe gwe aliko ekitangaala, kijjudde omutwe gwe. Ekitangaala ekyo kibaako n'omuliro era kyokya. Kati sitaani abagamba mutunuulire abo abaliko ekitangaala mubalemezeeko amaaso. Kuba sitaani abantu be abamugoberera abawa obusobozi okulaba mu nsi ey'omwoyo. Omuntu aliko omuliro bamulaba, omuntu aliko omuliro bamulaba. Basobola n'okulaba oyo agamba nti agoberera Yesu Kristo naye ng'alina ebyama byasirikidde eby'omu kizikiza, ng'atambulira mu kizikiza, bo bamulaba era ye omuntu aba yeerimba yekka. Omuntu ali mu mwoyo amulaba bulungi nnyo 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 nnyo, kubanga mu nsi ey'omwoyo buli kibi kyeyoleka butereevu, tekisobola kwekebwa. Ebintu bya sitaani abiramba, kyeyoleka bulungi nnyo. Ate mu nsi ey'omwoyo n'obutuukirivu bweyoleka. Kati sitaani abagamba mu batunuulire baliko ekitangaala abo abagoberera oli omulala, naye buli lwe bagenda mu kibi ne boonoona ekitangaala ekyo kivaawo era omuliro gwo guvaawo. Kati sitaani ng'agamba abantu be buli lwe mulaba ng'omuliro guvuddewo mumpite nzije mangu, ekyo kye kiseera ekituufu eky'obbalumba. Bino mbikubulira ggwe omulwanyi wa Yesu Kristo era intercessor, owa ddala nga toli si bigambo era nga tokikola kulaga baliwo oba tokikola kubeera omu ku abo abali mu kyaki bayita intercessor, nga gwe kyokola okimanyi. Nkubulira Obukodyo omulabe bw'akossa oludda luli engeri gye balwana, era balwanyisa nnyo oyo amanyi kyakola. Kuba atamanyi kyakola bamanyi asobola byogera wano mu kamwa naye nga talina wadde okuyaayaana n'atuuke ku mazima. Naye njogera ku oyo ayogera n'ayita omuliro ddala ne gugenda ne gwokya dimoni ne zigenda mu linnya lya Yesu Kristo. Nkubulira oludda luli engeri gye balwanamu. Naffe kituyambe kuba w'omanya obukodyo bw'abali, omanya ebisobola okuyamba okwekomera mu Yesu Kristo. Omanya nti buli lw'otambulira mu kibi omuliro guli okwetoolodde guvaawo. Kati sitaani agamba abantu baba mu lukuŋŋaana n'abagamba omuntu oyo buli lw'atambulira mu kibi omuliro gwo guvaawo. Kati bwe guvaawo awo mulina okumpita. Sitaani abagamba balina okumwyita. Kati abo abantu be bayita ba witch oba wizards, sitaani abawa obusobozi okulaba eby'omu mwoyo n'okuva mu mibiri gyabwe ne batambula mu bitundu eby'enjawulo nga bagenda balaba buli alina omuliro gwo balabe oba gumuvuddeko oba atambulidde mu kibi. Kati we gumuvaako bo balina ebigambo bibalaamiriza ne bayita sitaani n'ajja n'amulumba. Kuba wabaako omuliro sitaani tasobola mulumba. Kati ogwo omuliro gukuvaako kitangaala ng'otambulidde mu kibi, sitaani ajja okukulumba. Kati eyo essaawa buli kimu oba oli alina ebintu by'alaamiriza oba ayagala kuweereza bintu byo byakuloga biba bijja kukwata, kuba ekitangaala kya Yesu Kristo bwe bukuumi bwaffe era kyakulwanyisa kyaffe. Ng'ekyo kivaawo ng'otambulidde mu kibi, otambulira mu kibi ekitangaala ekyo kivaawo, omuliro gwo guvaawo. Era sitaani abagamba batunuulire buli lw'atambulira mu kibi ekitangaala ekyo kivaawo. Ekitangaala ekyo kivaawo. Kati we kivaawo omulabe sitaani aba ayagala kossa kakakisa ajje atte azikirize era abeeko kyayonoona. Ate omulabe sitaani ajja n'amaanyi, amalayo amaanyi ge gonna ng'alumba oyo ekitangaala gwe kivuddeko ng'abaddeko ekitangaala. Kyova olaba ne we tuba tusoma mu Bible 2 Peter chapter 2 verse 22, Mukama atugamba nti no kyalibadde kirungi waakiri obutamanya mazima, obutamanya kkubo ly'amazima mu kifo ky'oyo ate ategedde amazima ate okudda emabega. Kuba kugamba kino nkikubulira omanye nti ate gwe ategeddeko amazima bw'odda emabega n'oddayo
ate kiba kibi nnyo waakiri oli atategedde na mazima. Kuba n'omulaba aba akimanyi nti ggwe amazima ogategedde era kyokola okimanyi. Kyova olaba ne mu ngero boogera mu ngero waliwo etusoma nga batulaga nti embwa eddamu n'erya ate ebyo byemaze okufulumya. Kati baboogera ku oyo ategedde amazima ate n'addayo mu bwakabaka bw'ekizikiza ng'ate amazima agategedde. Bino mbikubulira intercessor otegere oludda luli engeri gye balwanamu olutalo lwabwe. Ekigendera kya sitaani kya kuzikiza kitangaala ekikuli ku mutwe gwe ategedde Yesu Kristo, kubanga mu kwewala okutambulira mu kibi n'otambulira mu mazima, ekyo kireeta okubeera ng'olina ekitangaala ekikwetoolodde omuliro ng'omulabe sitaani atya okukusemberera. Naye nga otambulira mu kibi omulabe sitaani ajja aba asobola okukola kyonna ky'ayagala. Kubanga omulabe waffe yoyagerako mu Ephesians chapter 6 verse 12. Omulabe waffe si muntu ono gwe tulaba n'amaaso gaffe, omuntu alina omusaayi n'omubiri. Omulabe waffe geega amaanyi ag'ekizikiza ag'obwakabaka bwa sitaani g'otasobola kulaba na maaso go gano. Mpozi nga Mukama akutaddeko kisa. Era tujjukire omulabe sitaani asomesa ne dimonize n'abo abamugoberera, azisomesa engeri gye ziyinza okujja ewaabo abatamanyi mazima na kwegana ne babalabikira. Sitaani n'ajjanga malayika, n'ajja n'ekitangaala abuzeebuze. Kati oba tomumanyi olowooze nti malayika yakukyalidde owa Katonda, naye nga si malayika, nga sitaani naye nga kwegamba ajidde mu kakodyo ka kubuzaabuza. Bino mbikubulira gwe intercessor obitegeere, bijja kuyamba. Kubanga Bayibuli etugamba mu 2 Corinthians chapter 11 verse 14, Bayibuli etugamba nti ne sitaani asobola okujja nateekako ekifaananyi nga ekya malayika ow'ekitangaala, naye nga taaba sitaani. Naye malayika omutuufu ave wa Mukama Katonda waaba yazze, kyasookerako okukola asooka kukubuulira linnya lye na mulimu gumuleese. Kyasooka okukola asooka kukubuulira linnya lye. Waba Archangel Michael asobola kukubuulira linnya lye n'akubuulira n'ekimuleese n'omulimu, naye ate tasobola kwogera linnya Yesu Kristo. Era oba tokakasa n'omubuuza oba avudde wa Yesu Kristo, erinnya eryo tasobola kulyogera wabanga avudde wa sitaani. Kuba Bayibuli etugamba tuleme kutambula lwekyo kye tulaba, naye tutambule lwa kukkiriza. Kati ekintu just kyolaba n'amaaso go tekirina kutiisa, oba mangu ago n'otya nnyo kukyolaba n'amaaso, naye wuliriza omutima gwo wekigamba. Kukkiriza Yesu Kristo atula mu mutima gwaffe. Yesu Kristo atula mu mutima gwaffe. Wuliriza nnyo omutima gwo kye gugamba, era obeere kwegamba ng'owuliriza nnyo olabe enjawulo ebaawo. Katugeze ogenze bali mu kusabira, naye nga buli lwakusabira owulira enjawulo, oba ng'olina enjiri gy'owulira n'owulira munda mu ggwe nga owulira olina kwegamba ekizikiza ekikuvuddeko, owulira okwagala, owulira obulamu, owulira omwoyo wa Katonda. Buli lwowulira ekigambo kya Katonda tandika okugenda ng'okiwuliriza enjawulo eyo ejjeetya. Ojja kugenda otandika okusensinga omwoyo gwo ng'olaba enjawulo y'omubiri gwo n'omwoyo, naye nga kyakufa oba olina okuteekayo nnyo omutima okwawula ekyo. Sitaani asomesa abantu abamugobera ne dimoni nti ekibi, abo abagobera Yesu Kristo bwe batambulira mu kibi kibaleetera okuba nga batuukikako, kubanga omuliro gubeetoolodde gubavaako. Bwe tutambulira mu kibi omuliro gutwetoolodde guvaawo, sitaani naaba nga asobola otutuukako. Naye bw'otambulira mu butuukirivu sitaani tasobola kukutuukako, obaako omuliro. Bino mbikubulira nga intercessor, bijja kuyamba okulwana olutalo. Ba intercessor tuba tulina okusabira ebitundu bye tulimu, tulina okusabira amawanga. Ffe tuba mu lutalo wali ku front, ku lutalo mu maaso ffe tubeerawo nga tusabira amawanga, tusabira abasumba, tusabira ebitundu bye tulimu, tusabira abakulembeze b'eggwanga, tusabira buli omu. N'oba mu taxi gwe otandika kusaba mu mutima gwo nga tewali wadde amanyi, n'osabira bonna abalimu, n'osabira famire zaabwe, n'ogoba endwadde, n'ogoba ebintu byonna omulabe byayinza okuba nga tadde ku kkubo n'emmotoka. Ffe omulimu gwaffe kusabira busabizi bantu. Tusabe ne tusaba ne tugoba amaanyi g'ekizikiza, ne tuba nga tuzzaayo amaanyi g'ekizikiza, kuba ffe tuli mu lutalo.
tuli mu lutalo, si kwesabira fekka na famire zaffe, wabula okusabira buli omu. Tusabire abo abatannaba kumanya Yesu Kristo Mukama, abateekeko ekisa, abakolere makubo bamumanye. Tusabire abo abaana abato abatamumanyi. Abaana bangi bato balina emitima emirungi, bola abavubuka nga bakola ebintu by'oyinza okulaba noga tebijja, naye bambi tebannamanya mazima. Emitima gyabwe balina ekisa, baagala Katonda naye nga tebannaba kumanya mazima, tebannaba kumanya ngeri ntuufu ya kunoonya Mukama. Tubasabire Mukama abikula amaaso gaabwe bamanye amazima engeri y'okumunoonya entuufu. Tusabire abantu bategere church za Mukama Katonda ennamu mu mwoyo gye balina okusabira. Tusabire abalabe baffe, tusabe nga tukozesa obuyinza Mukama bwe yatuwa, ng'osaba noga Mukama Yesu Kristo nga nkozesa obuyinza bwe wampa, nsindika abamalayika zo ogenda okulwanyisa sitaani n'abagoberezi bwe mu ggulu erisooka, mu ggulu eryokubiri, mu nnyanja ne wansi w'ensi eno, mu linnya lya Yesu Kristo. Ekyo kyogera nga kigambo, naye malayika ziwulira eddoboozi lyo era zigenderawo. Mu linnya lya Yesu Kristo osobola okuyita omuliro okuva mu ggulu n'ogusindika gwokye sitaani n'abagoberezi be bonna n'entegeka zaabwe zonna eri ensi yo n'obulamu bwo ne famire yo. Mu linnya lya Yesu Kristo era omuliro guva mu ggulu ne gugenda ne gubookya awo wennyini w'okyogeredde, kubanga amaanyi n'obuyinza buli ku lulimi lwo. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.